kukwata omuntu mbuuze nti naye ddala oyo waffe bw'oba oyogera Ludicha nga waliwo ssente n'oyogera Oludicha tujja kugamba nti ye ojja kundaba kuba nze sitera kwekwekerera nze ekyange kyenjogera emisana kyenjogera n'ekiro. Njagala kubeebaza nnyo bafuuti soja olutalo lwammwe si lwangu byonna gye muyitira namwe tubasaba bammemba bw'osanga fuuti soja ng'olinaye ku kindaazi omuwa n'alyako mukiwulira kyebagambye engira njogera nga bibajja kale era mesegi naye era naatera twagala kukulizaako ne ku bantu baffe abalala mbadde mbagamba bafuuti soja bano batukolera omulimu munene nnyo. Emabegako wali Museveni yali asingisa ab'emmundu bazireke ku kibiina kya National Unity Platform kino mukiwulirize ng'anoonyezaayo abavubuka abasobola okuyisaawo emmundu bazitwale mu kitebe enkeera baleete abasaiji banoonyereze bagyeyo emmundu ekibiina kya Nuupu bakiwere kubanga ekibiina kyonna ekisangibwa n'emmundu bakivunaana prison bakiggalewo ne pulezidenti bamukole ki nga bonna baprofeesinga boogera ekigambo kyekimu ne tugamba nti ne yes omulundi guno bammemba we bali n'abaagala ekibiina we bali n'abalaga omutima naye waliwo akasengejja nze sijja kubalimba gwe wamawulire nkwata ku kasengejja okwo kwendi ojje gwe Magwaya misana tukugambirawo misana kola ki oba weekyanga oba okola ki kubanga kyetwetaaga kati ye sanite tetusobola kufuna sanite nga twekkiriranya era twagala nnyo abamu baali bagamba nti ekibiina kino nti oba abantu ba people power oba abanuupu oba abaaki nti bayaaye naye njagala kwebaza pulezidenti waffe Kyagulanyi agezezzaako okuzzaamu abaana empisa n'abaali basiiwusa empisa mukubireko mu ngalo. Olutalo lwe tugendamu Museveni alina kyaleeta mu palamenti ayagala mu palamenti ebeeronda pulezidenti mukiwulira kati atandise ebyamagoya kuba alaba wali takola ki yetubagamba eyo wetwalibadde tudisikasingako mu palamenti ne tuteeweera pulezidenti Kyagulanyi n'abalala ate ekisinga okunsanyusa nti n'ababaka ba palamenti be baali babuzaabusa nze nababuulirangawo ne legisitono namugamba nti abasajja abo abamu boola si baffe naye mujja kubalaba ku ssaawa ey'oluvannyuma ndowooza era mubadde mubalaba naye twasabye pulezidenti nti akomawo ne yeetonda fe muka tuli kituukiriza okwetonda kubanga ne faazi omusanga ng'akola ki nga yeetonda tosobola kubuuza nti ate ne faaza yeetonda nti yee kubanga naye muntu mukitegedde kati bano bannaffe abakomawo mubatambulireko nga mubawa enjiri nti mukomyewo naye muzzeemu abantu baffe amaanyi. Sebonnale bonna Kawoya nkimanyi nti muli mu byabufuzi mu budde buno emmesegi gy'oba otambula naye ne bw'oba tosabye kalulu ebeereemu ya nkyukakyuka era bw'osaba enkyukakyuka tetusinga kutunuulira ntebe eri waggulu era Kyagulanyi buno obufo bwa palamenti nvandiirwa mukitegedde nze ne bw'otompa kalulu naye nga Kyagulanyi okoze eki kubanga ffe eno mu palamenti nze kino kisanja kyange kyakubiri bwe nali nyingira palamenti eyo waliwo ebintu bingi bye nali nsuubirayo naye bw'otuuka palamenti nalyo ssomo lya njawulo oyinza okusangayo omuntu ng'abasiraamu bagenda okusaala akeera n'agenda n'asaala nabo n'agenda ne kuhija naye ogenda okumalirizaako palamenti omubuuza erinnya ly'ettuufu nga yekawulo n'okujjako ono bulijjo yagenda mbasiramu ebyobufuzi otambula otuukakyuka saagala mukyukekyuke bwe mulaba omukulembeze akoze ensobi mutubuulire ate bw'oba otambula nze mubeere bumu kimanyi nti ebiseera bya kaadi bijja kubateeka emikya mu kyenyi mulabe nti ono akola bwati naye nze nsuubya bwe tunaakolera obumu era nammwe mujja kulaba the best candidate gwe mujja okwerondamu mugambe nti ono akole wano
ekifuula omuntu ow'amaanyi kukolera abantu n'okubazaamu essuubi. Kakati tulwanagana n'abasajja okuzzaawo essuubi, pulezidenti alwanagana ne gavumenti ate ng'alina ne ka gavumenti ke baali bakola munda mu kibiina kya Nuupu akamulwanyisa. Naye ako twakagamba tikamala budde kubanga gye tulaga tukola ki? Gwe eyeetaaze buli kalonda w'abaana oli mukyala naawe eyeeteekerateekera okuzaala nga weetaaga obugoye bw'abaana abato okuviira ddala ku bawere, engato, eby'omu kisenge by'abaana, ebitanda by'abato, obusuuka, eby'okuzanyisa by'abaana ebiwangaazi ate ebigumu ddala, na buli kalonda yenna ow'abaana kankwanjulire Tigida Babies Villa nga bano basangibwa Ekitebi okuliraana omuzikiti nga waakava ku katale k'obummonde ng'odda ku Star. Abatuusa bino byonna okuva mu mawanga agasinga okukola ebintu ebyo ate ku bbeeyi ensaamusaamu. Gw'omuzadde tulina kubonaabona jangu ofune buli kalonda w'abaana ate jjukira nti tukola ne delivery awo wennyini w'oli. Tukubire bukubizi ku noti 7728 naye noti 7589 beba Tigida Babies Villa ku lw'essanyu ly'omwana wo. Kamaze nkutendera abavubuka bano jamusema abavubuka bano batera nnyo okubajooga bano bafuutu soja naye bayiyeewo nnyo omubiri. Tewali fuutu soja atayiyeewo. Tetulina byakubasasula. Ebiseera ebisinga bajja ku palamenti ne balowooza nti oba tulina ababaka kye tubawa. Naye nabo nga bwe tuyimba mu luyimba lwaffe nti tuliyambala engule, nabo balikola ki? Engule gye tuyimbako si ya bigambo bugambo, engule ya bikolwa. Ne bw'obeera eno Nuupu simanyi people power, our power, naye ng'ebintu by'okola bya njawulo nnyo ku people power, tobeera waffe. Nze kawabe wali ku kitebe kya Nuupu ssebo mundaba kuba nze transfer yange ngikola mu Mei ng'amateeka bwe gakola aga palamenti. Bakugamba okyusa directly nga wabulayo omwaka gutya. Naye nze ne bonzanga wali eri ku kitebe kati tulina abantu abayingirawo bebeekeredde nnyo naye nga bambadde empale myufu, saati myufu, nkofiira myufu n'engatto myufu naye nga tugamba oyo alimu olw'amakwaya mwetegereze nnyo. Tuyinza otuuka mu biseera bya sizoni ng'ekikoko tukirengerako n'akukola ki? N'atuteeba okuyungako yingi ez'ebbiri ze zaatuteeka Arsenal. Ne basaba, ne baliida, ne bakola buli kimu, ne bali abatambula n'obugere bw'enkoko mu mpale nti nedda ne bw'otambula n'obugere bw'enkoko ng'ebikola bye mwakola birala nnyo ku ekyo kye mulina okukola era tusobola kufuna buwanguzi. Nze ntambula ndi proud si wano wokka Nakaseke mu ggwanga lyonna ennaku ezo nabadde Emitooma ne banyaniriza n'emizira. Nabadde n'abaka ba palamenti bangi ne banyaniriza n'emizira. Ne ngenda Sheema ne banyaniriza n'emizira. N'engenda Kabale ne banyaniriza n'emizira. Bwe twatuuka Embalala ababaka baayo n'akulira Abanyankole mu palamenti abagala Lutamaguzi wano yalina okwogera. Bwe ngenda Embalala era kyekimu kakati ffe waliwo bwe tutuuka n'obanga ebyobufuzi olwana n'ogamba tuwane nga bwe mulabe tuwanira ebya Buganda. Buganda tetugirwanira nti y'Abaganda bokka. Jjekitwa mwami wa Ssaabasajja Kabaka akimanyi. Buganda yeekwasa. Buganda y'abantu bonna abali mu Buganda. Ffenna twetaaga buli muntu abeere bulungi. Luli abantu bwe twayogeranga baga obusajja Lutamaguzi busosola. Naye wano omusajja omu omusirikale Erwetunga ewa Gundi aliwa mulabyekwa. Erwetunga yes. Nezoba naye ne waliwo omusajja omu omulundi bwe baali babbako ekibanja kye ne bakomawo ne bamuyiga gwe nalwana yali ani kozi. Kaberano. Ne mugwanirira naye nze nali mulundi. Kubanga ffenna kye twetaaga kwe kusetolinga. Era namwe kye tubeetaaga mukimanyi ebiro bye tugendamu mujja kufuna ssente. Mutandike okwogera oludikya. Obuze nti ono omusajja gwe nali naye empale myufu, ekkooti myufu, n'enkofiira kuba sente zireese okwogera ki? Oludikya. Kino njagala kibawaako ssente y'NRM ewooma. Era abamu bagenda kutandika okutega. Nti owaayo egonja ekirago kyabo nti ye tujja kuweemu ssente mmeka. Tuweebuza otuwa ffe tulangirire nti tukoze eki? Tusaze eddiiro. Okubanga olina regista yaffe si gye kitegeeza nti kyankomeredde. Era n'enkeera nze mbagambye eno ninayo obuyinza 10 enkeera nkugamba zzaayo ekitabo.
n'ogenda onoonya nti ate Butamaguzi nga bakugamba kyagende wa Butamaguzi waliwo ennaku ezo abagenda ku kitebe ne bagamba mugende mulabe Butamaguzi kubanga nze seekyusa ate nkimanyi ffenna kyetuluubirira nga yadde mwagala ebifo by'obufuzi kwe kulaba nga tuteeka bendera nga tuteeka ambuleera wa okuteeka ambuleera waggulu si bigambo mukiwulira mujja kuteekamu n'ebikolwa omwami wa Ssaabasajja Kabaka nga babyekwasa bababeeramu bw'obasanga mubayise bulungi bamanye nti abasajja ba Muleera beeyisa bulungi bw'osanga abantu bonna mbakole bulungi abantu kimanyi nti politics kati aliwo wa ssente totunda kito lwa byabufuzi waliwo omusajja ennaku ezo yali yeetuga sigenda mubagamba naye mubaka wa Parliament n'agamba nti nayingira mu kintu kiro nga mmanyi nti waliwo ssente n'ensingayo ebyange bigenda ne mugamba nti owaayo ani yakugamba nti mu Parliament ndi baatugamba nga bw'otuuka eri bakuwa obukadde 10 oba oggula essuuti bakuweza oggula emmotoka bakuweza okulabirira awaka ne muga nti nedda mu politics basooka ne bakusendasenda nga boolaba bano abazaala edda ng'akyasoma waliwo abasajja bazaala Kibirige Masangiri abamanyi wali ettimu n'amanyiiwo wabeerangawo ku ttimu na primary essomero lya Musaazi wabeerangawo omusajja wa zaala nti bw'osuulawo 10 ojja kulya 20 kati ng'ateegeraawo kuba abayizi baabanga ne ssente zaabwe naye nga gwe teweebuuza nti omusajja ono gwempa 10 yampa omutwala afuniramu wa owateekangayo 10 okusooka leero tolidde yongera noteeka tolidde gwe genda mu maaso wagenda ng'okulaba nga zikoze eki kakati ne politics banna kubadde bamufudde zaala teekayo ky'oteekayo ogende ofune Wulira obuwoomi Munnayuganda kankwanjulire Pizza Origin bano nga be bakafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala anti mwatu kye kituyisa Pizza Origin funa pizza erimu ebirungo by'otajja kusanga walala olina birthday party baby shower graduation party wedding meetings oba oyagala kusanyusa bafamire yo weyunire Pizza Origin tusangibwa ku Jinja Road Plot 10 opposite Nema House mwana wattu tukola ne delivery ate mu kaseera katono ddala yitirawo kati oba tukubireko tuli ku noti 7 noti 8 7 8 54 ne noti 7 6 7 Pizza Origin tulya kyaddala tonga lwaki ababaka 5 naye okusanga ababaka ba Parliament b'omanyise bonaawe kikutwalira akadde yono omubaka mumanyi olumu omusajja agambanga abo Butamaguzi tebateesa ku folo ya Parliament mbalaba mu nkubo ne mugasebo okukebera omubaka ateesa bagenda ku kitabo bakiyita Hansard n'ekyokubiri Parliament tubazza mirundi mingi jjajja wange ow'omukyalo w'Ekasa Ng'ombe tawulira luzungu lwa Parliament alina okuwulira ebivudde wali n'ekyokusatu buli wogenda ku mpewo zonna n'obeera n'omubaka wa Parliament nga ne ku leediyo atyayo nga kati bwe mulaba kino nkibagambye registra mwenye ababaka ababadde nga babeera ku leediyo kati baddukayo olw'entalo eziriwo ate naayogera waayogira neewogoma eno Kibuyaga ayitewo kati ono Kibuyaga tagenda kukendeera kati era ffe twambadde jabeeruweero sebo baakubye musajja waffe waali gyoyo onajja nga balwana bifo ekyabalakifo ne mugamba lwaki tewampise kuba abo bonna nze ntwala disitulikiti 3 Luweero Nakaseke ne Nakasongola nze nzigenda baawo yalwana mubuuze nti kati mwe muze ku byanfuna bya bifo ekibiina kiri mu kitwago lwaki olutalo lwokola eno totwala ku leediyo oba ku TV ne tukuwulira n'otuuza owamule kakati twagenza okwekanga ssebo omukulu bamututte ne mu kooti era ajja kubuulira bamututte mu kooti awesembayo toba toteramu etukubire ku musajja tebakundi atukubire ku musajja paka obudde bwe bwakoze eki ne tumugamba ssebo bawadde ebifo naye bamonitaringe laba bwabawo ebifo ate ne batandika okusekeekerera ekibiina nga bagenda bagamba ababaka ba Parliament nti tugenda bwe bamugoba mu ggulu yasooka n'awaga nti ajja kgenda ne bamalayika bangi naye bagenze batagala mu kifo ky'okunnyonnyola abantu ensonga bavuma Nuupu mu Nuupu y'abasiyazi ennaku ezo nagamba Abedi Bwanika abadde avuma President n'abaana ba Nuupu nti Nuupu y'abasiyazi nti wagiyingiramu naawe omaze kufuuka musiyazi
era nzenze ke yamusaba nti omusajja ono ayogera ebigambo gambe ebigambo otya n'omwana wo okukiwulira mu matuge n'obuuza ati ono omusajja nga sirabanga na ku mukazi we simulabangako abanuku we babasa ennyo nti ate bano sitwago bagivuddeko bawasa bwe batuula eri ne bakola nti ate bano basiya kati abaana bakole ki zezo meseji zetwagala okubagamba nze sibasaba kalulu kali gye muli omulituuka eyo nze nabagambye nti ebyange ebiririza budi nga bolaba omukatuliki ng'agenze e Roma bwe tugenda e Roma mu lujja tutambula twegazaanya oyo Pawulo naye babalaba nti Abudulu ayimbira e Vatikani okulya bbiri aga nsooka omuteekeko mu kasenge ejjawo omubuuze nti yayita mu mitendera gy'oyitamu ofuuka omukatuliki ne bannaffe onoonya ekifo ekyokuwummuliramu nga kirina sipa ey'omulembe omuli sawuna massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self contained nga nnungi nnyo kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere security ennungi nga ne privacy y'abaklayant baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 75164215 oba noti 761489 noti emu noti 4 Nina Guest House, a home away from home. Tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi nga wandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakule room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75938386 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo.